erinnya lye weewaawo ddungi mukama nga litulanidde ensalo ez'omubiri n'ez'omwoyo ze tumanyi ze tutategedde bannange omulabe ng'atunoonya ng'atuyiga naye bw'otyo ne byabadde apanze mu kiro byonna wabivuyavuyizza byonna kwegamba wagudde mu ddiiru ze zonna n'ozitaataganya ogulumizibwe oweebwa ekitiibwa tuyaayana okusemberera kumpi naawe tuyaayana okufuuka bakwano bo tuyaayana okubeera n'enkolagana enzigumivu naawe katonda waffe kyekituleeta nno buli lunaku mu maaso go kyekituleeta buli lunaku buli nkya nga twagala oyogere eri obulamu bwaffe n'enkya ya leero nsabye ogyoyogere naffe nze nvaawo wenmajorini naye gwe jangu oyogere eri obulamu bwange ate n'eri abagenda okuwuliriza kuba yesu kristo omwana akatono omulamu amiina mwasuze mutya mukama yeebazibwe lunaku lwa mande mukama yeebazibwe lunaku lwa mande twebaza mukama ye ate era tulabisizza olunaku olujja wiiki twatandise endala mukama yeebazibwe twatandise wiiki endala ng'ate eringanga yeyagala okutuyingiza mu mwezi omupya oba mukama waffe omulungi yeebazibwe tukuna okkiriza okuyingira ogw'ekkumi mukama yeebazibwe tumwebaza mukama kubanga waliwo abaagutandika nga ffe naye ng'olwaleero tebakyaliwo gwani mukama omuwadde ki tetulina nate tuyinza mumusasula kale okugjako okumuweereza n'okumuwa emitima gyaffe tukole ebyo by'ayagala Zabuli 22 olunya olusooka n'olwokubiri morning glory yaffe yaleero weevudde agambye bw'ati katonda wange kiki ekikundesezza kibuuzo ono the chief physician David yabuuza ali munnaku abuuza katonda wange kiki ekikundesezza lwaki okubeera ewala obutanzibira obutawulira bigambo eby'okukaaba kwange ayi katonda wange nkukoowoola emisana n'ekiro emisana naawe n'otaddamu olwokubiri ayi katonda wange nkoowoola emisana naawe n'otaddamu era n'ekiro so sirisirika mukama waffe omulungi yebaze oyinza okuba naawe ngaoli mu kaseera nga dawudi ke yalimu kyannaku nti ate abamu tukaabira abantu oddawo n'okaabira omuntu n'ogamba naye maama naye nakola ki wayimi ddala nakola ki okaabira abantu baveeko abantu byebyo mukama yeebazi byebyo ebirina okukolebwa abantu tosuubirayo nsolo okugjako kaabya maziga kuddiru ki era abantu bannaffe kyova la bayibuli egamba nti akolimidde oyo yeesiga omwana w'omuntu dawudi yagenda mu maaso ga mukama yava ku balabe be bonna abaali bamuyigganya n'agenda mu maaso ga mukama n'amugamba naye katonda wange ekikumpisa munnange n'otanzibira eri abalabe bange n'obawa waazi n'obawa sipeesi ey'okunkola bino byonna okuncunya n'otawulira bigambo byange n'otawulira kukaaba kange nga nkukaabirira abuuza mukama dawudi nti emisana enkoowoola n'ekiro sirisirika naye ggwe mukama bw'omukaabirirako leero n'enkya n'olaba nga ky'omukaabirira tetannakikolako ng'obivaamu dawudi emisana yakaabiranga mukama naye nga n'ekiro tasirika mbuuza gwe ayagala okubivaamu nange ekibuuzo nga nkyetunuzaamu okaabidde ebbanga ki abamu guyinza okuba omwezi abalala okaabidde omwaka naye tekitegeeza nti katonda waffe tawulira tekitegeeza nti gweokaabira tawulira mukama waffe omulungi yeebazibe
eno embeera ya covid ekyusizza ebintu bingi nnyo obulamu bufuuse bwakuguluba yadde bubadde bwakuguluba naye ate kati kyeyongedde mukama yeebazibwe oyinza okuba oliawo okaaba mukama ssente naye mukama kiki ssente n'enkola mukama yeebazibwe naye gwe mukama omukaabirira ssente waliyo azirina naye ng'obulamu tebweyagala ng'ayina ekirwadde nga naye bw'otuuka nogaha sirina ssente naye ndi bulungi sirina wannuma n'olaba abapooca mukama waffe omulungi yeebazibwe mmanyi oyingirako mu kisenge ky'abakyala abamanyi okufukamirako wansi w'ebitandaawo n'akaabirira mukama n'amugamba naye mukama nze nakola ki naye mukama lwaki embeera eno toginzigyamu naye mukama bannange tolekeraawo kaabirira mukama wabula kaabirira mukama nga tewemulugunya bwembulugunya dawudi ye yagamba nti n'otanzibira n'enkaaba emisana naye era yagamba n'ekiro sijja kusirika nga lwaki agamba nti n'ekiro sirisirika amanyi one day one time ajja kufuna ansa gye yeetaaga okuva eri gwakaabira mukama waffe omulungi yeebazibwe nga bwe weekuba ku muntu ng'olina ky'omwagalako twekube nnyo ku mukama n'okusinga bwe tweekuba ku baana b'abantu kuba katonda afe akusuubiza n'atukiiza omwana wa muntu asuubiza neyeekuba neyeekyusa mukama yeebazibwe bw'osomako mu isaaya eya 25 isaaya 25 olunyiri lwokuna agamba nti kubanga wabanga kigo eri abaavu ekigo eri atalina bintu ng'alabye ennaku ekiddukiro eri kibuyaga ekisiikirize eri olubugumu okubuuma kw'ab'entiisa bwe kubanga kibuyaga akunta ku kisenge mukama yeebazibwe eno esaala yaffe njagala enkyalera esaala yaffe eve wano eno mu isaaya 25 olunyiro lwokuna omugambe katonda gwe ekigo ky'abaavu ekigo eriyo yatalina bintu ali mu nnaku ekiddukiro kyaba mukama waffe omulungi yeebazibwe naawe mugambe nange gwe ekigo ekyabaavu nange gwe nkaabirira enkya ya leero gwe ekiddukiro ky'abatalina bintu nga balina ennaku nange nzijjukira mukama waffe omulungi yeebazibwe tobivaamu manyi abamu ogamba mukama naye nankuweereza nze n'obuweereza ngenda kulekerawo n'okuweereza ate oba ne bwempeereza mukama tankolera mpeereza emyaka gyonna mukama oluusi waliwo ka loophole akalemeseza omukono gwa mukama okusisinkana obulamu bwaffe nga bw'olaba isaaya 59 olunyiri olusooka agamba omukono gwa mukama teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola naye ekibi ekiri munda mu ffe kyekitwawudde ffe ne katonda waffe ntera nnyo okubuuza omwoyo omutukuvu ne mugamba nsongeraako ku nsobi yange kubanga trust me waliwo ebintu bye tukola waliwo embala ezitulimu nga tetuzeemanyiiko ng'oli ne bwanaakeera ku makya n'agamba naye gundi gwe olina olugambo bw'ojja mugamba awe tutaayogereko naye ng'ekituufu oluyina naye nga toyagala kukkiriza nti olukola ki olulina okutuusa nga omwoyo omutukuvu akusongeddeko ye kennyini n'agamba naye gundi olugambo kendeeza mukama waffe omulungi yeebazibwe oyinza okuba oyina bw'oyita amaziga ogakaabya oweerereza mu bulumi mukama mpeereza enjiri ngibuulidde naye omwami akulemye okumpa nga nkooyo obwomu abaana nga bammenye obwomu onoonya omwami anaakwagala n'abaana bw'alimu omukisa gwo agenda okutuukiriza ekirooto kye ekyokuweereza mukama naye omuyaga gukuba left and right front and back
okaabanga Dawudi bwe yakaaba. Naye Dawudi ekimusanyirizaako nti ye teyakaaba lumu, teyakaaba misana gokka, naye n'ekiro teyasirikanga. Mukristaayo munnange, mulokole munnange, tosirika, yongera okukaabirira Mukama. Bugenda kukyagenda kuwulira ebigambo by'okukaabako, bugenda kukyagenda kuzibira eri abalabe bo, bugenda kukyagenda kuddamu ansa gy'obadde onoonya. Ebiseera ebisinga Katonda ffe tatuweerawo nga tusabye kubanga ayagala okutestinga patience yaffe, ayagala okutestinga singa majja ono simuwa kino kyankaabirira anaasigala ampeereza. Mukama yeebazibwe. Abamu tatuwa kubanga tusaba bubi, abalala tatuwa kubanga tusaba naye nga tusaba for our own desires and pleasures. Abamu tatuwa kubanga kyetwagala tetukimanyi, ffe twagala tuwe byetwagala wabula si ye byatwagaza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kaakati nga tukaabirira Mukama tusinda emisana n'ekiro, twetereze twepositioninge omukisa gwaffe oba ansa yaffe gye tunoonya weegenda otusanga. Twegenda kwepositioninga tutya? Nga tukomola emitima gyaffe tutereere mu layini. Bw'osoma ku Danyeri essuula ey'omwenda awo olunyiri lwakumeka 12 awo, Danyeri 9, I'm forgetting the verse, naye egamba nti malayika yajja eri Danyeri ng'amuleetedde obubaka bwe, n'amugamba Danyeri yali yeteekateeka kusaba ng'ayagala okugenda mu maaso ga Mukama, naye era Bayibuli nga bw'egamba nti Katonda takolera mu butabangufu. Danyeri yasooka kuteekateeka mu mutima gwe, ne yeerongoosa, ne yeenenya, kwegamba asobole okutuuka wali okwanja ensonga ye mu maaso ga Mukama ng'asaanidde. Naye Katonda yasindika mesagi ya Danyeri gye yali yeteekerateekera okusabira nga yakateekateeka buteesiteesi mutima gwe. Era bino bye bigambo malayika bye yagamba Danyeri ng'atuusizza mesagi ye, nti ku lunaku lwe watandika okuteekateekako omutima gwo, Katonda lwe yaddamu okusaba kwo. Naye nga yali tannasaba, yamala n'asaba, naye ng'ate kyasaba olwedde Mukama yazzeemu dda n'omubaka ali mu kkuba ajja mesagi agireeta. Naye n'amugamba nti waliwo omwoyo omubi ogubadde gwankwatira mu kkubo, naye era nga Katonda waffe bw'ataziyizika, mesagi yalina okutuuka era yatuuka. Kati abamu oyagala kubivaamu okukaabira Mukama, oyagala kubivaamu ogamba ankooye ekibala Mukama kwensindira naye alinga atalaba wempita. Oyagala kubivaamu naye wayinza okubaayo omulangiro ow'ekizikiza akyakutte mesagi yo, ng'olina okukaaba emisana n'ekiro ng'okaabirira Mukama. Naye abamu tubivuddemu tuzze mu tulo, abamu tubivuddemu obuweereza tubusuddewo, abamu n'okusaba tetukyalina. Nina ekintu kye nazudde nti buli bw'owulira ng'ogwamu amaanyi ng'on'okusaba tokyasobola, you becoming a loser, victory ekuva mu ngalo, omulaba agitwala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tolekera okukaabirira Katonda, kubanga bw'ona okaabirira abaana b'abantu bagenda kusunga, bagenda kuduulira nga n'okuyamba tebakuyambye, nga n'akuyambye agenda kera ku makya akulangire. Baana b'abantu tuli bazibu nnyo, naye Katonda ogenda mukaabirira mu kyama, mukaluumukeeyo nga weesibiddeyo, okaaba amaziga go ku kitanda kyo, omukaabirira emisana n'ekiro. Bugenda kukya Matayo 6 agamba nti bwegalireko mu kisenge kyeyo osabireko mu kyama ono, naye Katonda awulira mu kyama agenda kuwa omukisa oba agenda kuddamu publicly, agenda kugwa ansa gy'otagenda kukweka mu kasenge gye weesibira ng'osaba naye nga buli omu agiraba. Kyenva nkubuulira mukwano gwange, sigala ng'okaabirira Mukama. Eyo embeera gy'olimu olwaleero bugenda kukya ng'ogibwa owa bujulizi, bugenda kukya Mukama ng'azzeemu okusaba kwo nga ansa y'ensi yonna ne bannaggwanga bagiraba.
Dawudi teyagamba nti Mukama akaabye nnyo emisana towulidde ku bigambo bya kukaaba kwange kati nze kambiveeko ekiro kanneebake. Nedda, agambye n'ekiro sijja kusirika. Gweoyagala bivaamu. Nze nina ekintu kye nnasuula nti buli wowulira nga ebivaamu oba setaani aba alaba ng'otuuse ku kyamagero kyo, olwo aba alina okupanga buli katego konna okulaba nga akola ki, akulemesa okutuuka ku kyo aba alaba obwangula oyitawo n'alyoka kuba obwamu obukusuula. Mukama yeebazibwe. Ebivuddemu ebyokukaabirira Mukama ogamba akati essaawa yakunoonya pulaani bbi. Laba woogenda okubacksliding, onoogenda okwekuŋŋaanya okudda. Anaamaama nga bw'ayita. Lwaki Mukama tabanjagalira? Kankubulya amaziga gookaaba. Waliwo Bayibuli weegamba nti waliwo obusumbi bwa goludi obuli awo ku Nnamulonda awo. Amaziga g'abatuukirivu bwe gayiika awo mwe gaterekerwa. Kankubulya Katonda gw'okaabya tomukaabirira bwereere. Singa oba nga weeteeseteese obulungi, nkuwadde example ya Daniel. Yali tannayanja nsonga ze nga yeetegeka bwetegesi genda mu maaso ga Mukama, ansa ye n'emuweebwa. Kati naffe tukaabe naye nga twetegese bulungi, tumusindire tumugambe tetulina muyambi mulala, tetulina kiddukiro kirala, tetulina muzadde mulala, tetulina mukwano mulala, tewali agenda kutuyamba okuggyako gwe. Mukama abanjagalire nnyo, abampeera omukisa. Mbagaliza wiiki ennungi ejjudde emirembe, obukumi bwa Katonda nsabye bubeere naffe ffenna. Omukisa gwe gututomere east, west, north and south. Mukama yeebazibwe. Mbadde nkagenda kugamba ki? Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Ayi Katonda n'okuseesema okw'Omwoyo Omutukuvu Taata nsabye bibeere wamu naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama abakuume.